Enkya ya leero eyali ssenkagale wa Forum for Democratic Change Dr. Kizza Besigye abisizaamu engatto n'ayolekera Kansanga okulambula ku namunawulire wa WBS Andrew Lwanga eyakubwa omusirikale Joram Mwesigye. Besigye ayaniriziddwa Lwanga ng'era okufuluma ennyumba agidde ku miggo n'oluvannyuma bayingidde mu nju. Wano Besigye bw'asaasiridde Lwanga olw'obuzibu obwamutuusibwako kyokka alabudde bannamawulire okwewala okwenyigira mu by'obufuzi ebyawulaawula kubanga bibalemesa okukola obulungi omulimu gwabwe. Mwami Joram Mwesigye bye yakola tebyewuunyisa n'akamu. Buli DPC kumpi kati byasuubirwa okukola okulwana obwezingirire okulaba nti kyonna ekiwakanya kisobola okunafuya obwannakyemalira kisaanawo. Era tugenda kulaba bwe bityo bingi. Kyokka asabye bannamawulire obutatya kutuntuzibwa nga balwanirira eddembe ly'abatalina bwogerero kubanga nabo awo we bagattira ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Omulimu gwe mukola mulimu mukulu nnyo mu ggwanga naye nga mu mbeera gye tulimu mulimu ogubaleetera okutulugunyizibwa nga mulina okukigumira bwe muba nga munaatuukiriza omulimu gwamwe era n'eggwanga bwe kuba nti linaalongooka. Oluvannyuma Besigye awadde Andrew Lwanga ekibbo ky'ebibala kyazze nakyo wamu n'ebbaasa. Lwanga asiimye nnyo obugenyi bwa Kano Dr. Besigye era n'asuubiza nga kati bwakubye ku matu ng'essaawa yonna asuubira okuddamu okukola. Obulamu mpulira bulungi mu kati kujjako nti nafunye ojja omusujja obwabadde bw'amaanyi nnyo naye ngezaako okufuna treatment. Kyali ku treatment abasawo gye baali barecommendinze physiotherapy kubanga njosaamu olunaku lumu nenzirayo mu ddwaliro ne bankebera naye nga balabawo progress. Lwanga yamala ennaku eziwera mu ddwaliro Ensambya oluvannyuma lw'okukuba Joram Mwesigye kyokka nga kati